Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalabi baffe abalungi aba program Pakasa. Mbebaza okulaba program ekuyamba okwongera omutindo. Ekyo ky'olunaku olwaleero tugenda kutunuulira abantu ab'enjawulo. Oyagala kutandika business. Watandika business nayo yina ebikusoomozeza ng'oyagala kugita. Tugenda kubanga tukwata naddala bannaffe abali mu business ez'ebyokulya. Ofumba, obekinga, okola ekintu kyonna ekiri ku lujegero olwo. Ekyo ky'olunaku olwaleero tulinamwe. Tulina abakugu mu studio bagenda tukubira torch ku mulamwa gw'okutandika. Oba otandika biba bitya? Bubaka ki bwe weetaaga okusobola okutandika, okutuukiriza ebiruubirirwa byo, oba okubeerako ssenkulu wa business ey'obuwanguzi. Nkwaniriza ku program Pakasa, nze Omumbejja Ndagire Leila. Tulina abakugu katulabe obubaka obubafaako, toyongere okuba torch ku mulamwa ekyo ky'olunaku olwaleero. Program Pakasa ekiro ky'olwaleero oyina ekkusi nate nga mu studio tulina abakugu Dr. Diana Ndagire Ntamu, ono mutendesi w'abayizi ku Makerere University Business School MOBS mu kabondo ak'ebyenfuna. Dr. Ntamu alina digiri ntoko nga muzo alina Bachelor of Arts in Education okuva e Makerere University ng'okuva mu mwaka 2006. Dr. Ntamu azze yeetaba wamu n'okukulemberamu mu kunoonyereza enkola eza project ez'enjawulo nga bu business obutonotono wamu n'obukyakula wano mu Uganda ne Nigeria. Mukyala Ntamu azze akola ng'omulamuzi mu nkontana ez'ebyenfuna okugeza mu mwaka 2016 yaliko omusazi w'empaka eza Pakasa Youth Awards. Omulala Murisa David, ono principal era nga yeebuuzibwako ku Culinary School Uganda. Mwami Mulisa yakuguka mu by'obulambuzi wamu n'okwaniriza abalambuzi okuva ebule n'ebweya era nga musajja mukugu mu kufumba emmere ey'enjawulo mu wooteeri ennene. Kale wattu ku lw'obukugu bwabe buno kabatugambe ebigambo. Nkwebaza okwekumira ku program Pakasa. Ekyo ky'olunaku olwaleero tukuleetedde ekyenjawulo. Tugenda kutunuulira abantu abagala okutandika. Oyinza okuba nga ekirowoozo okiyina, tulina abalala nga ssente ozirina, tulina abalala nga famire esobola okuwa support gye weetaaga, naye ng'olina okutya. Kakati abatandika bo bakikola batya? Abatandika bo babeera batya? Be babakugu be tuli nabo mu studio era be bagenda okuba torch ku mulamwa guno. Tugenda kutandika ne Dr. Diana Ntamu. Tukwaniriza ku program Pakasa. Omumbejja, nsanyuse nnyo okubeera wano ku Pakasa nammwe mwenna abatulaba era tusanyuka nnyo okubeera wano ne tugezaako okusharinga ebyo bisobola okutambuza business ne bizitwala mu maaso. Ensi yaffe ekulaakulane, abantu babeere n'emirimu, abantu babeere ne ssente, tukyuse obulamu ate nti tugyeyagaliremu. Okay. Ate ku luuyi luno tulina omwami ono ye atendeka abantu bategeera nsonga za bwambe, naye obwambe mufumbiro. Atendeka ba chief, atendeka abantu abakola emirimu egigwa mu kkowe eryo. Tukwaniriza ku program Pakasa. Ewe bali Omumbejja. Neyanza nnyo leero okumpita ku Bukedde mundu gwokubiri kwogera ku bintu by'okufumba n'okubekinga, kwogera ku business yonna mu industry eno. Era abalaba ba bukeddetv tubaniriza mu program yamba tumiddeko ndowooza ekyali ojja kuba kyanjawulo, tukyagabana amagezi tulabe nga bwe tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Okay, Doctor, njagala tutandikirewo. Tulina abantu ng'alina ssente ng'azirina ng'alina miliyoni 2, miliyoni 1, 5,000 twala tugende, naye ng'okutandika ku mulemi agamba ntandike ki. Naye tuba n'abalala ng'alina idea oba ng'alina ekirowoozo naye ng'agamba sirina ssente sisobola kukola ki kutandika. Ne tuba n'abo ng'alina obukugu, nsobola okukwata kamera, nsobola okufumba, nsobola okwogera, naye nga talina kapito. Ne tuba n'abalala ng'alina support ya family. Bagamba ffe tubuulire ekyoyagala, tukusindika oyake. Naye nga obuzibu bwa kutandika. Njagala twogere ku bantu abali mu categories ezo ez'enjawulo. Okutandika bintu ki eby'enkizo bye neetaaga? Okay. Neyanziza nnyo Omumbejja. Mpozi njagala okusookera ddala okuddamu okwebaza Bukedde TV okumpita wano n'enzija okwogerako gye muli n'okwebaza abo abatandise abakola kubanga bakoze emirimu, abantu bakola, abantu bafuna ssente.
mpozi njagala okwongera okuddamu okubagamba nti okutandika tekutera kuba kwangu naye nga tekusoboka. Ate bw'onoolabanga bw'olaba ne ku balala abatandise olina okugamba naye bo bakikola batya. Normally kijja kutandika naawe ggwe omuntu okwagala kw'olina eri ekyo ky'olowooza kye waalikoze. Oyinza okubeera ne ssente naye nga ekintu tokiriimu nnyo, oba tokiriimu nnyo, owulira tolina nnyo maanyi gakusindikiza okutandika. Bw'obeera nga olina okutya nga bw'ogambye era kiba kizibu, naye ate era ekintu kiri kye ŋŋambye ekyokubeera n'okwagala oba kye twandiyise passion esobola okukusindiikiriza ekintu bw'obeera ng'okyagala nnyo kikuyambako ne kikusindikiza n'otandika lwakuba nti nno wabeerawo obuzibu. N'olwekyo njagala okubagamba nti okutandika passion kikulu nnyo, okwagala okuyitiridde n'owulira nga ekintu kino nina okukikola. Naye ekyenjagala okutandika nakyo era mu kutandika okutandika otandika mpola mpola. Ekizibu kye tulina abasinga tulowooza nti bwe mba ntandika bizinesi yange olwaleero ejja kwenkanankana n'eyo oba oli awo emazeewo emyaka 10. Bizinesi bagizimba. Bizinesi luba lugendo. Olugendo lutandika mpola mpola. Dokita, njagala awo tulambulule okuba bye bisinga okumalamu abantu amaanyi. Abamu ku ffe abatandiseeko tumanyi struggle ebeera wakati w'okubanga weegerageranya n'abo already abaliyo. Kati nkola ntya to manage? Kuba tulina abantu bangi nga we bagwira. Alaba for example yatandika business ya kutunda ngoye. Omuntu amazeemu emyaka 10 already atunda. Yamazeewo emyaka ng'ebiri oba mu kitundu. Byonna abikoze abitaddemu. Ba customer nagamba kino si kintu kyange. Njagala twogere ku management of patience. Ng'ozimba oba ng'otandika. Kale. Kakati abantu kye balina okutegeera nti n'oyo gw'olaba gweweegomba yatandika mpola na katono. Otandika mpola na katono. In fact okutandika osooka kugezesa. Oyinza okugamba nti katwogere ku mmere restaurant. Nze nina abantu bemanyi abatandika restaurant benalaba nga batandise mpola nnyo nga bagezesa bugezesa. Noga nti bwe mba nfumye emmere yange eno olwaleero bantu bameka abanajja. Oluusi oyinza ogifumba abantu ne batagira ddala. Oluusi n'ofumba n'ebuuma abantu ne bajja. Kati omuntu oyo yenna gw'olaba eyatandika nga munene ng'ebintu bye birungi yatandika mpola mpola n'ayiga. Kati abantu abamu olina okugamba nti wempereza omwaka ogumu emyaka 2 emyaka 3 oba okyayiga ng'otegeera bakasitoma bange baagala ki, ebintu eby'omutindo mbikoze ntya. Bw'ogenda bw'owulirizaako ku bantu abasharinga stories zaabwe n'ejjani zaabwe, bw'ogenda oluusi n'osoma oyinza okuggyako ku mubs eyo enakawa ku senta yaffe ne tukuyigiriza. Kwegamba olina okuba nti emyaka gino egisooka weewaayo okuyiga n'obeera mugumiikiriza. Gwe tofaayo ebintu bwe biba nga tebisoose kutambula nga bw'olowooza bwe byalitambudde. Kubanga omuntu yenna atandisa ajja kugamba nti namala emyaka 5 sijja bamala mu maanyi. Omulala ajja kugamba emyaka 10, omulala emyaka 15 n'atuuka ku ekyo kyennyini kye yeetaaga. So sooka oyige. Fe abamu ab'omu yunivasite tugamba nti olina okusasula fees. Olina okuyiga. Ebintu bw'obikola ne batajja ogamba nkyusizzaamu ntya. Naye bw'onoogamba nti tebazze kati mbivuddeko onookola ki? Kuba n'ekyo ky'ogamba ky'ogenda okukola olina okukiyiga. Omuntu yenna akola bizinesi alina okusooka emyaka egisooka ng'oyiga nga bw'okola ensobi abantu bwe bakuwabula bw'ofuna abakukwata ku mukono paka ekintu lw'okitereeza n'ofuuka omukugu. Mwami Mulwisa, njagala twongereze ku Dokita ky'ayogedde. Agambye nti omuntu olina okuyiga, olina okuba n'obugumiikiriza mu ntandikwa. Waliwo ebintu ebitulemesa okugumiikiriza? Nayanza mu mbeja Laira. Kati business zino z'olaba zirina mitendera. Lwina kugamba okutandikako business olina okuba nga olina ekizibu ky'ogonjoola mu kitundu ky'olimu. Abantu abasinga bagala otandikako business lwakuba oli agitandise n'asucceedinga. Naye ng'oli yasooka n'akola kye bayita research n'amanya
wali obuzibu mu kitundu bwe kiti kyekisooka. Ekyokubiri, business obanga nagitandika tolinda ssente nyingi. Tandika kozesa kyolina osobola okufuna kyotayina. Kakati business eyo webanga yeetaaga ssente mwami Muriisa. Kanti kyenkugambye osooka kukozesa kyolina kufuna kyotayina. Oyinza okuba nga olina skill gy'okozesa we promoting aba ssente bajja kujja. Tuwe ekyokulabirako skill nga ki? Oyinza kuba kati nga bwe mu bulamu bwo oli entrepreneur, aba entrepreneur ba mirundi ebiri. Waliwo bana bazaalibwa nga ba business, wala bagenda mu ssomero ne bayiga ne bafuuka ba business, then waliwo abala abakozi. Kati ekisooka weezuule ki ky'olina, ki ky'osooka oteeka ku meeza oyagala atandikako business. Kubanga ngeri gy'okulamu weeraba, waliwo abantu nga mulamu bwe bonna ayagala business. Waliwo nagenda n'asoma n'abeera inspired n'atandika business, kusinziira by'asoma mu class n'asucceeding. Waliwo bano banga business yagaana. Ayagala kumukozesa nga kyasoba ate bwatuuka kukolera muntu ng'akola bulungi nnyo. Bantu banjawulo olina okubategeera. Then ekiddako kyogamba ye capital. The first capital is the human resource. Abantu b'okozesa naawe mwennyini skills ze balina ze zijja kutwala business yo ku level eddako. Kati first ofuna abantu abo ne bakola ekita ekirungi ojja kufuna ssente bakasoma bagenda kujja. Eno olina okumaka sure product gy'ogenda okukola yanjawulo oba esingawo ku market oba omutindo gwayo teguli wansi nnyo. Ebijja okuyamba okutandika. Naye ng'ekisinga amaanyi ennyo y'ensonga waliwo emmere, abantu balina enjala, teri abawa mmere ennungi. Abantu bacomplaining n'ogamba anze kusinziira ku bwenina oba ku ssente zeenina oba ku bantu bemanyi so otandika restaurant nga ewa abantu emmere ennungi. Awo oba otandise. Kati oba ofunye ekyogonjoola abantu bagenda kujja bali emmere. Then ekirala capital okurayizinga ssente mu nsi ensi endala abantu balina engeri gye barayizinga ssente ng'abayindi bo bakozesa family. Baliwo omukazi nga yakulira family bwe mujja mukola report ssente meka. So family ng'erina ssente nyingi from that. Mba China balina bwe baziteeka nga LC. Okola teekayo ssente. Bw'oyagala ku investinga osobola okujjayo n'okola ki? N'ogenda n'okola. Mu Africa wano tutanya okwagala okukola nzeka na ssente njagala nkole nzeka nga si kinoomu naye nga kiba kirungi kwegatta ne mu savinga. Naye kitansobola okujja abantu bakola investment club ennaku zino then bafuna ssente nyingi. Bw'ofuna ssente nyingi okola kintu nga kya mutindo gwa waggulu naye tekigaana batalina ssente otandika. Sooka olabe ki ky'olinawo tosobola okuofaringa. Totandika ky'otamanyi. Kola ky'omanyi ky'oba otandikisa kijja kuwa kiki ky'otalina then ogende mu maaso. Okay, tuyanza nnyo. Dr. Diana, ntandise nkozeseza ekitono kye nnina katutandike n'abantu baffe bano abatonotono. Mwami Muriisa alina kyakonyeko nti oba olina ku ssente ziwerako omutindo guba gwegwo. Naye obuzibu bwe tulina obusinga nabana abantu abatandika ekitono nsonga za mutindo. Kati nkoze ntyo kuuma omutindo newankubadde siina capital mungi. Bintu kye byetoloola business omutindo customer mwasobola ogulabira newe mba nga sitaddemu ssente nnyingi. Webale nnyo Mumbejja. Ekintu kyoyogeddeko eky'omutindo kintu kikulu nnyo. Abantu baffe abasinga balowooza nti okufuna ennyo amangu kwe kukola ebintu mu ngeri yonna yonna kasita omuntu ajja n'agula. Naye nga beerabidde nti omutindo ogwo gwe gujja okuzza abantu ate gukuleetere n'abantu abo ababadde batakumanyi. Ate abantu bwe beeyongera okujja nga ne ssente zikola ki? Nga zeeyongera. So nze ndowooza ekisingira ddala obukulu kwe kugamba mu kukuuma omutindo guno kwegamba nti njawukanye ntya ku bantu abalala. N'obeeramu n'ekigamba nti okutegeera nti bwe nkola ekintu kino mu mutindo kasitoma wange musanyusa ntya. Ekisingira ddala obukulu kwe kusanyusa kasitoma wo n'ekyo ekitono kyonna ky'olina gwe tofaayo. Oba bizinesi yo ntono gikolere mu mutindo ate ku mazima. Nze ndabyeko abantu nga
era ayagala okufuna amangu ennyo ekinene nassa omutindo n'abeera nga ebintu tabikolera mu mazima. Naye nze ndowooza nti ekigendererwa kyo kyalibadde kigamba nfunye ndya bakasitoma nga bajja nga bwe tugambye wali nti bw'oba otandika olina okubeera omugumiikiriza. N'olwekyo omutindo ogwo beera ng'okimanyi nti kyekigenda ate okwongera bizinesi yo mu maaso. N'olwekyo faayo ku mutindo ng'ogamba kasitoma musanyusiza ntya ng'okola ebintu n'amazima ate ng'ofuba okwawukana kwabo abakufaanana mu bizinesi eyo gy'okola. Okay, Dokita, abantu abamu bayinza okugamba kati nze alina akasente akatono. Omutindo Dr. Diana Ntamu ategeeza ki? Nina kuleeta abakozi ba mutindo, nina kufumba bintu bya mutindo, nina kuba mu kifo. Njagala at least omuntu ng'alina kakapita akatono. Biki by'alina okusimbako ennyo essira we tuba twogera ku mutindo? Omutindo njagala ngenda kuwa ekyokulabirako nga njogera ku mutindo. Nyinza okugamba nti katwogere ku bali mu mmere. Omutindo gubeera gutya mu bizinesi ey'emmere? Omutindo gugenda kuba mu ngeri egamba nti ekifo w'okolera oyinza okuba nga tolina ssente nnyingi naye ng'ekifo kiyonjo nga kirabika bulungi. Kisobola okuba nga tekiri mu bino ebifo bye tumanyi nti oba Kololo oba Nakasero, ne bwe mba nga ngambye nti ngenze nga wansi eyo downtown nenzija ne mbasanga nga muli bangi naye nensanga nga gwe ekifo ekikyo olina engeri gy'okitegeseemu, engeri gy'okitegeseemu nga kiyonjo nga kisikiriza ne oba nti ebintu by'olina si byebyo eby'ebbeeyi naye nga oyawukanako n'abalala mu ngeri gy'otegeseemu kyekisooka. Ekyokubiri, omutindo ogukuuma n'engeri gy'oyanirizaamu bakasitoma abo. Oyaniriza otya? Nze ndaba abantu wano abasinga ogenda n'obalaba n'otuukayo tebakwaniriza, akutunulira butunulizi bwati najja n'ayimiriraawo oba oliawo n'akula n'okulaba n'atunula n'eri. Ogwo teguba mutindo. Ekyokusatu, ebintu byennyininyini by'otunda bifaanana bitya, birabika bitya? Bannange mbabuulire nga ekirungi mwami Oliisa ali wano yali mu bintu by'okufumba, wabaawo ebintu bye bakuleetera n'ogamba bino naabitandikirawa nga n'engeri essowaani gye bakuleeteddeko, ebintu engeri gye babitegeseeko, engeri ebintu gye bifaanana, abireese. Weebale nnyo. Tosanyirira nviiri, toli mu uniform oyinza okuba tujambadde naye ng'oyambadde ng'oli smart, enviiri ng'ozisanyiridde, ng'oliko akaseko ku matama, ng'ofaayo, ebeerayo omuntu najja n'akuteeraawo ebintu n'atabula n'agenda n'otandika omuyita bannange nga toleese fooko, nga toleese kino. Omutindo gulabikira mu bintu bwe bityo, okubeera engeri gy'osaavingamu engeri gy'okwatamu ne bakasitoma abo, n'engeri y'okufaayo nti nze nina restaurant ze ŋŋendamu ne oli najja n'akuba emmere ebadde etya, naye oli najjawo essowaani n'akuteerawo bill n'atambula n'agenda. Kwegamba omutindo gulabikira mu bintu ebyo naye nga ekintu ekivuga omutindo kwe kuba nti olina gw'oyagala okusanyusa ate kasitoma wo ate yakuleetera ssente ate oyagala dde akuleetere n'abalala. Tweyanze nnyo Dr. Diana Ntamu omulungi ali ku program Pakasa mu bakugu bye Bukedde kwe kubanga tufaayo nnyo okuwa obuweereza obw'omutindo eri bakasitoma kubanga be batambuza bizinensi zaffe. Wabanga takuwadde ssente amagoba ago batojja gakola n'okufuna feedback oba okufuna obubaka mu buweereza bw'obawadde oba product gye bali kijja kuyambako okwongera omutindo naye ng'osengejja kuba sinti buli kye bakugamba oba olina okukiteeka mu bizinensi. Tugenda kulaba emboozi eno bwe tudda mu kitundu ekyokubiri tugikubaganyeeko ebirowoozo eri gw'ayagala okuyingira bizinensi ey'ebyokufumba oba ebintu ebiri ku lujegere mu bizinensi eno. Tukuwa obukodyo obunakuyamba okutuuka ku bwanguzi. Wali obaddeko n'olowooza nti ku myaka kw'oba osobola okufuuka omukozesa munaddala singa osukka emyaka 18? Obwongo bulina okuba obuggule mu bintu ebyekulaakulanya. Mukulu Mwanga David alina emyaka 22 ng'asinzira Ssemuto naye ebiseera bye eby'omu maaso birina ekitangaala. Wali n'ettaffaali lyeyongerako ate ne ku ggwanga lye. Mufumbi wa keeki entono ennene wayongedde n'ebyokulya ebirala nga bwagenda okutunnyonnyola. Naye ng'omuvubuka alina ebiruubirirwa yeekwata nnyo pulogulaamu eno Pakasa emusimula
kati mutendesi waffe olwaleero. Saawa eno ninga kyali ku musingi ogutegekera ekyo kye ngenda okuba. Pulogulaamu za Pakasa ze nabeerangako ku Bukedde TV zanyamba kinene nnyo okubanga nfuna obukugu n'okumanya okw'enjawulo ku bye neetaaga okukola. Kuba waliwo pulogulaamu emu bakyazaako mwami Newton, omwami bamuyita Newton n'omukyala bamuyita Aisha, nga bakubaganya ku birowoozo ku kya abantu kye baagala. Pulogulaamu eyo yannyamba nnyo kuba mwalimu abantu abakola bizinesi ez'enjawulo naye nga omulamwa bagutadde abantu baagala ki. We mala okufuna obukugu buno nasooka nenkola era mulimu gwe gumu. Batolina bange baasiima enkola yange ne bansigaza ne mbakolerako ebbanga ne nfunayo ku ssente. Eky'omukisa omulungi mukadde wange yalinawo ku ssente n'angattako ku ssente ze yalina ne tujja ne tutandika okukola. Ne tujja ne tuteekawo ebintu ne tutandika okukola era abantu bayagala nnyo ebintu bye twakolanga era twasobola okufuna ebyuma ku looni ne tugenda nga tukola nga tubisasula mpola mpola kutuusa lwe twabimalayo. Natandikira bwe ntyo okukola nga mpola mpola nga wennanga emirimu gyange nga wennongoosa akatale abantu ne bongera okummanya era ne products zange ne zitambula. Bino nga tebinabaawo bwe namala senior 4 nagenda mu kyalo n'enkola emirimu egy'enjawulo ng'okulima, okusaawa, okuba bulooka n'emirimu emirala egy'ekyalo nga mugimanyi. Bwe natandika okusoma ekiwulirwa kyange kyali kyakufuna bukugu obukola emirimu egya catering ng'okufumba, okukola cakes, kuba nalinga nkiraba n'enkyegomba n'enjagala okikola nange ku bwange. Era nagenda okusoma nawaayo nnyo obwongo okuyiga okusobola okukola ekintu ekirungi ekinaatuukana n'omutindo. Otugambye oyiga omutindo ogw'enjawulo naye akulaba yandyagadde okumanya ekyenjawulo ekiri mu nfumba yo. We nali ntandikaawo natuukanga ku street nga bumanyi abasiika enkoko ne ngamba nze enkoko eno gisiika nesikiriza omuntu ngikola ntya nensalawo nenfuna ne ngamba nze yange ngenda gifuula crispy ngenda gikootinga bere yefaananyizeko nga olaba KFC era enkoko yange ngikootinga nerabika yanjawulo kuba omuntu wayita ku street nalaba enkoko z'abalala ate wajje wange kikyukamu sijaba asanze eno ne chips endabika gye zirabikamu size chips zagenda osanga ku street. Nga bwe wegeraageranyiza oteeka mmeka mu byokozesa era muvaamu mmeka? Osobola okukozesa ebipimo ebisookerwako ebya grams 5 ba half. So okukozesa hafu y'omuzigo ne hafu ya sukaali ne hafu y'eŋŋano oba grams nga 7. N'obuwoowo bwe tugattamu bisobola okunkostinga nga gumu kitundu byonna awamu byenkozesa. Naye mala ofulumya product yange esobola okunzijamulamu emitwalo wakati we n'ekitundu n'5. Ate ku zino cakes ennene zo ziri expensive muuko kuba nkozesa ekintu nsobola osubula ebintu nga bya mitwalo 7 nembijjamu cakes nga za mitwalo 15 bwentyo. Kati nga zino eziri mu display tuzitunda bbeeyi ey'enjawulo okusinziira ku bintu bye tuba tukozesezza. Mu kufuna akatale nakola ebintu bibiri. Nalanga ku bizindaalo by'omu tawuni, nagenda nga nnanga abantu abeetago abalina emikolo mutuleetere order zammwe. Ekirala mu kulanga okwo nalanganga bulungi okusikiriza abantu ate abantu bajjanga ne mbakolera ekintu ekyo kyennyini kye babadde basuubira bo bennyini ne beegambira abalala. So nalanga nnyo kwe kufuna bakasitoma. Katale tekaali kangu mu kutandika kyekituufu n'engeri gye nzize mbeerawo nga nkola ebintu eby'omutindo ebintu abantu bye baagala. Olunaku nga lubadde lulungi nsobola okutunda keeki za display nga 5 eziri wakati w'omutwalo paka ku 3 bwentyo. Nsobola ofulumya keeki nga 5 then orders nsobola ofunayo order nga 2 order ez'emitwalo 5 nsobola ofunayo order nga 2 oba 3. Kunga bavubuka banno wuuyo okyalina 22. Emirimu egisinga tugirabanga egiswaza. Kati nganze we nali mu catering bangamba mulimu gw'abawala, emirimu egyo gy'abawala nnyo nga baseka.
abavubuka abasinga baagala nnyo okunyooma emirimu nga baagala ebintu byakaweweevu naye bavubuka n'abantu mwenna amagezi gembawa tandika n'ekyo ekitono ky'olina kiteekemu obukugu bwa njawulo kiteekemu ak'enjawulo ojja kulaba nga ebintu bitambula mu ngeri gy'obadde tosuubira. Teri muntu alina kyanjawulo atafuna balala kumwegattako. Sooka weekolemu omulimu gw'onoolaba enjawulo. Okusinziira ku mboozi y'omuvubuka oyo tulina ebintu bingi bye tuyiga ku myaka 22 alina ekintu ky'atandiseewo. Kitegeeza ki nti ne w'osoma ebitabo eby'enjawulo ng'oyagala kuba nannyini bizinesi waliwo ebintu by'ojja okuyigira ku mulimu. So teweteeka nnyo ku pressure nti nakutandika na kintu kinene. Abakugu batera tuwabula ne batugamba nti w'otandika ne bizinesi ennene ensobi okola nnene. So losses ziba nnene. Naye w'otandika entono, losses ziba ntonotono muko ate era oyiga notafiirwa kinene. Mwami Morisa we njagala tukwate. Okusinziira ku mboozi y'omuvubuka oyo gwe ng'omusomesa mu by'okufumba, osuubira omulabi waffe owa Bukedde ayagala okutandika ku luuyi olwo ayagala kutandika kufumba oba ekintu kyonna ekiri ku lujegere biki byasobola okuyiga? Neyanziza mu mbejja. Omuvubuka mulabye ate ekintu kyakola kirungi ekisooka ekiyakola obulungi kwe kusooka okusoma kyakola yasooka n'akisoma n'akiyiga kitegeeza okwongerako obukugu oba okusoma ekintu ekyo okusoma ekintu ekyanjawulo nnyo kubanga we nkugambye olina okuba n'amagezi ku kyogenda okukola. So ekyokubiri kati alina okuba nga asalawo ekikyagenda okukola kuba kati bizinesi ya baking oba baking industry nene yoyo kanene nnyo erimu byebayita baked goods, then mu sweet confectionery kati ebintu byanjawulo, then mulimu bana basupplyinga inputs byakozesa okukola baked goods, then kati waliwo nalabye akola n'enkoko akola n'emmere endala kati asobola n'okuyingira mu catering ng'asobola okutwalira abantu emmere ebyokunywa nabyo nabikolako naye ng'obukugu kyankizo nnyo. Naye ekisinga nga ono bwayogedde quality omutindo gw'ebintu byokola mu kampani yo kakabe katono kebe nene kintu kyankizo nnyo. Then okufuna quality omutindo olina okuba ne standards. Abazadde baffe ababeera ne standards naye nga tebazirecordinga. Abazungu kye batusingako mu kintu kyabwe kyonna bakiwandiika wansi ebyo tetwabiwandiika nnyo naye ogenda okusoma osanga n'abazadde baffe babeeranga ne standards. Omunyo teekamu kino ekimu teekamu kitiimu. Kati omuntu okufumba walaba bukeddetv ekisooka okufumba kulina nga bwe nagambye business wali abantu nga bo bafumbi naturally teetaaga nagenda mu ssomero teyasomako naye bw'okulya ku mmere ye omanyi ono mufumbi beba mbejja. Kati waliwo abafumbi nga agenda mu ssomero n'akwata n'ayiga n'avuga nga mufumbi. Kati kirungi wonna wooli so otandika business weesooka weezuula wooli. Then kati wamala okwezuula kuba Bannayuganda kati batambudde ensi bamanyi ekirungi bamanyi ekitali kirungi kati Bannayuganda kye baagala mutindo ki gwe baagala. Bani abalina okugamba nti oli mufumbi bano abalidde ku mmere yo oba gwakeera ku makya n'ogamba okusinziira ku ngeri gye nneerabamu. Kati nga mu restaurant nga bwe nakugambye abantu abedda bo Africa tebalikodinga naye nga abeeranga n'omutindo mala okulya emmere n'akubuuza yawoomye yabadde nnungi. Kati abazungu balina kye bayita feedback. Bw'ogenda mu restaurant n'olya bw'oba ogenda akubuuza emmere yabadde eta. Era omuzungu buluusi bajja n'alya mu restaurant bw'agenda typinga your food was good or emmere yabadde mbi n'omanya weyimiridde. Kati bakasitoma bo be bakuwa ekyokukola tobasalirawo ng'obateerako ekintu kusinziira kyolaba ne bakuba ne bagamba kino kyokola kirungi kino kyokola kibi wano yongezamu. Kasita obawo omutindo omulungi emmere nga nnyonjo nga emiwendo sijja waggulu nnyo bakasitoma bagenda kujja ate ogenda kukulaakulana. Omuvubuka kyalina okukola kati nga bekugambe kiki kyalinamu obukugu obungi kikyasobola okukola alina n'okutunda ayagala genda wa future plans kiki kyayagala okufuuka. Ekizibu ky'Abannayuganda bw'otunda okufuna emitwalo ebiri olunaku obeera comfortable n'otuula n'obivaako n'ogenda ku ebiri
naye nga kiba kirungi okulowooza bwe tubanga twagala kukulaakulanya eggwanga lyaffe tulowooze okubanga tukola kintu ekinene. Kampani tesigalawo ng'akola cakes 5 n'atuula, ayongeremu marketing, alina okuba ne plan gyagala okugenda, alina okunoonya engeri gye naafunamu ssente kusinziira nga bwe nakugambye bakole gurupu. Nalaba government erina programs nyingi ezigaba ssente, olina engeri gy'oteekamu ssente mu bizinesi yo naye nga okulaakulana, naye nga focus erina kati nga waali alina okuba ekitundu kino nze alina okidominatinga kyonna n'akisupplyinga kyetaagisa ki ABCD nkifuna ntya kola bwenti. So kyova olaba bizinesi yonna bw'oba ogitandise beera ne projection, webeera nga ekiruubiro oyagala okugenda tobeera comfortable esikugwabugwi ate nga tolina woogenda bw'otundayo cake 3 n'otuula. Tweyanza nnyo Dokita, okusinziira ku mboozi y'omuvubuka oyo, abantu abasinga bali mu by'okufumba baking and catering kye batera okukola, omuntu n'abeera ng'alina bukeeke, ng'alina queen cake, ng'akola emigaati, ng'asiika chips, nga ekyo tekiba kintu kinene nnyo ku muntu ayagala okukuuma omutindo. Kaakati okusookera ddala kiba kirungi nnyo n'ozuula kiki ekyo ky'owulira ky'oyagala okukola. Okusookera ddala n'ogaa nti nze njagala kubeera mufumbi, ntandika na kintu, kale ntandise ne cake. Si kibi okuba nti osobola okuva mu cake ate n'ogenda mu birala, naye ffe kye tugamba nti ebyo byonna by'okola bikole n'omutindo. Ekizibu ekiyinza okubeera mu ekyo kwagamba nti essente z'olina ate ozispreadinze nnyo, nti ate kati wano awamu waali badde ofuba n'onyiikira, kaakati ate olaba nawali nsobola okufuna. Kyobola nkugamba nti tuddayo ne tugamba ani gw'oyagala okusanyusa. Olina kasitoma n'oga nti nja kusooka n'aba keeke, sooka obasanyuse olyoka ogende mu birala nga tomala gabikolaakola. Mpozi bw'obanga ogambye nti nsazeewo nabire ebirala nja bikola, sigala n'ekintu ekigamba nti buli gwe naakolera product nja kumusanyusa, nja kumukolera omutindo. N'olwekyo njagala nga bw'ogamba nti nkola chips, nkola keeke, nkola kino, weebuuze ekibuuzo, bakasitoma bange basanyufu. Basanyufu. It's very key. Kubanga oyinza okuba nti onoga wano n'onoga wali naye nga bonna tolina gw'osanyusa. N'olwekyo tuddayo ne tugamba beerako n'ekigaa nti njagala kusanyusa kasitoma wange mu buli kimu kyonna kyenkola. Bw'olabanga bw'okola ebingi tosanyusa, ebimu oyinza okusooka n'ogamba kansooka embireke. Dokita, njagala tulambulule oba twongerezeeko. Twogera ku kutandika naye waliwo ensonga esumbuwa ennyo mu kutandika. Omuvubuka oyo omulabye atubuulidde ku mboozi ye rejection mu ntandikwa, nti oyinza osiika chips nga nnungi, enkoko nnungi, keeko zikoze, nomala ennaku 2 ate ng'ebyo ebyokulya bivunda oba byononeka nga tofunye client. Tubalina bangi, si bizinensi ye yokka, ne tuba n'abalala nga balina obuweereza. Tulina abavubuka mu insurance, n'ogenda ku bakasitoma 5 n'ogamba mukwano nedda, n'ogenda n'ogwamu amaanyi. Kati njagala twogere ku ngeri y'okuhandolinga okubanga baganya akatale olumu kayinza okugaana oba rejection mu business ne mu bulamu obwa bulijjo mu mirimu egy'enjawulo gye tukola. Waliwo abantu abamu ng'ayagala okukola ku TV ng'atulaba atambudde TV zonna ne bamugamba nedda. N'oyo omuvubuka kennyini because ebyo bye bimu ebitiisa abantu okutandika. Nagaana nasiikako capati naku 3 engano yange neefa, nakolako juice naafa nga tewali amunywa. How do we deal with that mu ntandika okusobola okutuuka ku biruubirirwa byaffe? Ekisookera ddala, rejection kyekintu ekimu kye tuyinza okukakasa ekijja okubeerawo nga tutandise. Tewali muntu yali atandise n'abuuka oba n'afulayinga ku lunaku olusooka. Kyekisooka. So bw'obanga oli ng'ogenda kutandika manya kijja kubaawo, naye bwe kibaawo kikoze otya. Okusookera ddala njagala okubategeeza nti rejection is not a bad thing. Rejection ebeera feedback. Ebiseera ebisinga ebeera message nti buno si bwe budde oba tulina ebeera message. Kati gwe kyolina okutegeera gamba eno message ki? Message ekwatagana nawe nkolera, message ekwatagana n'ebintu byange si bya mutindo, message ki eno? Olina okugezaako okutegeera, kubanga oluusi ogenda n'otandika ekintu kyo nga gwe weekakasa ng'omanye ekintu kyo kirungi, naye ng'abantu
tebakirabako nti nno ekintu kyo tebannakikakasa tebannakimatira oluusi baba beetaaga bwetaaga kumanyira eyebeera rejection eyebeera message kati oyinza ogamba nti natandise bizinesi yange mu wiiki eno naye saafunye bantu abo oyinza okuba nga tebakumanyi ye message egamba nti kakati genda otegeeza abantu nti gwe watandise abantu bakimanyi nti wooli abantu bakimanyi nti watandise ye oba watandise ebintu byokola obikola bulungi kyova mbagamba nti rejection ebeera feedback era tokigaana era abantu abamu era kampuni ezimu ze tumanye ennene rejection yaziyambako okuddayo ne baddayo ku drawing board ne bagamba naye lwaki baturejectinze twataddemu ssente twataddemu obudde ne bagenda ate ne bateekamu okuyiiya ate bwe bakomawo ne basanga ng'ate abantu basanyufu n'olwekyo njagala okubategeeza nti okugaanibwa si kibi okugaanibwa tekikumalamu maanyi olina kuba mumalirivu kubanga bw'onoogaanibwa leero ekyo n'okivaamu n'ogenda walala n'okivaamu tolina kyogenda kubaako nakyokola gw'olina kusiba nnyama nogaa nti nazze kukola era nazze kuyiga. Okay, Mwami Murisa, njagala tugere ku location nga tukola business zino. Omuvubuka yalise muto gyatute bizinensi yaffe ya cakes, chips n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. We tuba tutandika bizinensi zino ez'okufumba, location kikulu? Location kintu kikulu nnyo kubanga bwe nakugambye alina okusooka n'ayitamu n'alaba akola bintu bya cake. Semuto waliwo asobola okugula wali asobola okukola cake. Ekyokubiri abaana mu masomero ga Semuto kantini zaabwe ani abawa emmere ani abawa ebyokulya bino maduuka gana ani abawa. Waliwo kampani ezisinga okukola emigaati ne cake naye nga waliwo zitatuuka zikoma kukubaawo ne zigenda abaana tezisobola tuukayo mu kyalo agendeyo alabe oba waliyo akatale kijja kumuyambako. Location kyekyekuyambako kyekyo oyinza okutuuka mu kifo nga gwe wekaaliko. Bannayuganda ennaku zino mu kyalo baselebrating a birthday nedda baye twabikola naye kati basala keeki basala bimuli so strategy akoze nnungi ogendako mu kyalo kubanga mu Kampala abakola keekis bangi kati engeri gyagenzeeko mu kyalo nga bwe twakugambye omutindo gubeere waggulu ayitayitemu tabeera ku beka ye n'atuula alange bizinesi ye alaga abantu kikyakola ate akola ekintu nga kirungi agendeko mu kyalo amasomero ga supplying amaduuka ga supplying ebyokulya then nga bwe nagamba specializing mbeera nga bitambula ebitatambula kubanga mu food industry okeziwo bijja ku menu olanga ekintu ekitambula n'okijjako oyeeta kipya n'otegeeza abantu ne bakitegeera awo ne batandika okikola okukikozesa. Mwami Murisa, njagala twogere ku nsonga ey'ebintu eby'enjawulo byalimu nti tulaba abantu business gyalimu eya chips nkoko oba chapati ze side hustle z'abantu abamu abakola mu office ng'omuntu abeera mu ofiisi nga bamukozesa kati wano ku Vision Group oba nga bamukozesa mu kitongole ekyenjawulo naye nga yafuna omuvubuka nina emidaala gyange egya chapati bwe giti mu Ssemuto nina omuwala asiika chipsi mu gundi management oba okusupervisinga bizinensi eno nga sinza alina obukugu wabula nina omuvubuka ng'oyo nga yagunkolera nkola ntya okusobola okufunamu obulungi akasente? Ekisooka bizinesi bwezo zitambula abantu bangi baguddewo bizinesi bwe zityo naye ng'ekizibu kye basanga be bakozi era omukozi akolayo enkya n'akolayo omulala n'aleeta omulala lwaki nga bannayuganda ffena kirina okubeera n'obwesigwa. Ekisooka ekyokubiri tulina okuba nga tuli bantu balungi kubanga oluusi omuntu ahaso n'akola bizinesi ye gwe n'ogikuba ekigo n'ogenda ate nga oluusi gwasinga n'ofunamu nnyo mu bizinesi eyo oli ku mulimu mulala tafunamu nnyo gwafunamu nnyo naye n'ogibba n'okola ki n'ogenda. So ekisooka abaga batandika ku bizinesi bwe zityo olina okuba nga olina strategy ey'okumonitoringa by'ogula by'oteeka mu sitooko n'oyitawo n'omonitoringa ki ekyagenze ki ekitaagenze. Of course waliyo abantu ng'asobola otunda kintu kyo n'agenda n'akifuna n'akiripulesinga n'ojja n'osanga ebintu bikyaliwo naye nga byatambudde naye nga kiba kirungi n'abakozi bakozesa naye sooka omugambe kikyoyagala naye n'omukozi naye mukwate bulungi oluusi abantu abasinga ojja n'omukola bizinesi ate n'afunamu nnyo n'akoleka bwe nga oli mwavu oluusi kikukola nkola ki okutandika okukola ezo ensobi ate nga eventually gwafiirwa kubanga abantu abatandika bizinesi oluusi gwe bw'ovaawo waleeta omulala ate n'akola ki n'agenda mu maaso. So kiba kirungi okubanga waliwo entegeragana nnungi wakati wa nannyini bizinesi
n'omukozi nga mwena bwe mukola mwena mukulakulane. Ekyo bwe kibanga bwe kiri ndowooza omukozi naye ajja kubanga akola bulungi. Okay, Dr. Diana, bizinesi zino ez'okufumba zirimu abantu bangi. Onaasika chapati, onaasika kikomando, onaasika chapati, oli asika mputa, onaasika kwegamba baba bangi. Nkoze ntya to identify my market oba okufuna abantu bange abasobola okumpagira n'okufunamu amagoba ku bungi bw'abantu abali mu by'okufumba? Okay, ekibuuzo ekyo ky'obuuza kikulu nnyo kubanga kikwewuunyisa nti abantu abangi abo bonna bali mu kufumba era bonna bafuna ssente era buli omu alina amugulako. Ate baba beeriraanye. Weebale nnyo. Kati naye nze kye nayiga kye ndabye okufuba okweyawula ku balala. Ideally waali badde oyingira bizinesi n'otakola mulala kyakola. Naye bw'oba osazeewo n'ogamba ngenda kuyingira bizinesi nga naye waliwo omulala agikola. Oyina okugamba kiki ekinjawula ku balala. Kano akaboozi kanka sharing wano. Natambulako ennaku ezo ne ngenda Europe. Ne bagenda batusavinga ekyeggulo mu nsi eno. Naye baatuwa mmere ki, baatuwa emmere yali ya kika kimu, yali ya bummonde. Bummonde obumu nga babutaddemu spinach, olala nga babutaddemu carrots, olala nga babukoze plain. Ne ngamba akammonde kali presented mu bika bisatu. Ne ngamba osobola okubeera ow'enjawulo. Ne lwaki buli muntu yenna yenna akola chips? Lwaki chips ezizo tozikola kale katugambe nga ziriko ekintu ekirala? Bw'oba osazeewo okugamba nti okola ekintu ala kye bakola, fuba nnyo okulaba nti okola ekyenjawulo, weeyawule. Ky'oba olaba nti abantu basawule bagamba ffe tujja genda mu restaurant eri, tetujja genda mudala kubanga balaba nti oli katugambe abantu abafumba ebintu ebitali bisiike gye bali. Oli naga nti nze nja kufumba ekintu nga kiri mu natural form yaakyo. Bannange n'okirya ne kiwooma ate nga kitukola bulungi mu bulamu bwaffe. So ye naga nti nze nja kweyawula ebyange bijja kuba bwe biti. Oli naga nja kweyawula ebyange bijja. So salawo ogambe ti nnyingidde bizinesi eno ey'okufumba naye nze emmere eyange ebeera etya. Oyinza okupresentinga amatooke mu ngeri ya njawulo naye nga gonna amatooke. Ate n'osanga nti eriyo abantu abazze nga gwe baagala kulyawo. Kisinziira naye sooka otegeere abantu baagala ki. Ennaku zino tuli nnyo ku mulamwa gw'okubeera abalamu. Twagala kusigala nga tuli balamu, tetwagala bitulwaza. Kati bw'obanga oli mu bizinesi ya mmere ng'osiika nnyo ne bute yasuzeewo. Abantu abamu balina ulcers, tebalya kamulali, gwe n'osalawo n'ogamba nja kuteeka, otuuka ng'ekintu tokyakitegeera. Kati n'ogamba olina okutegeera ekiriwo. Abantu abasinga kati baagala basigale nga balamu nga bali ebintu ebitwala obulamu bwabwe maaso. Abantu ennaku zino baatandika okusala weight, tebakyayagala byakubeera banene. Kwegamba ebintu bingi nnyo, abantu balina endwadde nnyingi nnyo. Oyinza okusalawo n'ogamba nti nze emmere yange gye nfumba ejjanjaba endwadde ez'enjawulo. Ojja kulaba abantu nga bajja gy'oli. Omulungi ali ku program Pakasa, abakugu batugambye w'obanga ebintu bino eby'okufumba oyagala obifunamu ssente naye ng'obukugu tobulina, lwaki towa abakugu ssente ne bakuwa obuyigirize, ne bakuyigiriza oba ne bakuwa obwo obukugu n'obeera ng'ogiddukanya naye nga mu byonna bye boogedde ekintu ekisinga okubeera ekyenkizo kwe kusanyusa kasitoma. Kati mu kumusanyusa olina okumanya biki bye yeetaaga. Omutindo kikulu. Abakozi b'omu bizinesi okumuyisa obulungi kyankizo. Gwe nannyini bizinesi okuba ng'onoonyereza ng'oyiiya ng'oleeta ebipya mu bizinesi yo byongera ettaffaali ku biki oba obuweereza awamu n'ebintu eby'enjawulo by'owa kasitomawo. Nkwebaza okulaba program Pakasa eri munaffe nga naawe olina emboozi ng'ey'omuvubuka gwe tulaze ekyo ky'olunaku olwaleero, naye nga watandika bizinensi yo oba olina ekintu ky'okola olwa program Pakasa, jangu wano ku First Street Industrial Area naawe tukuprofiling. Abantu bo bamanye nti olina kye watandika olwa programu eno ekuyamba okwongera omutindo. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.